ngenda zanya muzanyo gwo 29 omwezi ogujja nayo ina bangamba tosasula kati wojira ki omanyi KAIYZ omanyira nnyo kati bagamba sasula 29 July tojja KAIYZ tojja gana yabasasula nedda gwangambye mbere mu muzanyo naye bangamba tosasula ulinganga akatago k'enkukunyi totegeera wacho ganti sasula nali kozesako KAIYZ chana golwa kyo mmanyira abantu bagamba nti tosasula nani gwe sasula kuvira dala eri mu Diamond SM nati sifuddeyo nnyo abakugamba waina TV abantu gaga tosasula abagamba nti sibasasula bebani ebyayi naye kato ready for Serena sagala okabe waligenze kawo nga waligenze wakiri ku PTC anti kakati kati gwembuuza kankubuuze abantu ku Serena kyekibagano sente zaawo okubukinga Serena ebbeeyi yaawo yo ogenda kukola kipya kakati kyenjagala limitiri agenda mu Serena kyenjagala ukimanyi nti nsobola okufuna omuntu omu n'agula tebbe ezo zonna tebo ziri ku milioni 10 buli tebo tebo guliko ne 5 katoto sa kola tebo ya milioni 10 tekisoboka kati gwerindo olabe anti kati tebo ya milioni 10 okujirako kati nze bano abazisasula si banakunga KAIYZ anonye 12 anonye 13 these are multi-billion people kati waliwo ne mukwano gwangu wano e Sweden akola mu bwakabaka bwe Sweden yes akola mu bwakabaka bwe Sweden yankubidwa nangagera gula tebo 3 eze milioni 5 kati wuno Matia Lwanga bwanika wuno in fact ngenda mu Matia Lwanga bwanika wali egundi kati wakise genda gula tebo nigo genda bakolera ki ebi okyaliko kati tolaba kati KAIYZ tuza tukuwa sente nyingi nga tosima abantu nyoko yali amanyi yawumula kati gwe yazalo oli musiru sagala onfolo kati dati kyekugamba ogenda yimba dimi oyinayo tulina drama tetwagala kutuletera byabayimbi byammwe simanya nze sitya danger ebyo tetubyagala twagala classical drama tugenda kuzanya classical drama era abawagizi abagala omudedezo mufune gye mulaga abagala uno tokudalire bantu ngomazo kuba Serena ate kati kibwaki mbamba kudalira mbamba bulira amazina kubanga era ngenda ate okudala kubi fana tunabana karakitemu nedda tolina kudalira ate nkudalira abantu bakuyambya mu bintu kati okugamba nti KAIYZ oli musiru mbanku kudalira nedda naye abantu babaddewo mu mbeera zonna walwala ne babeera naawe ne bakuwa akalulu n'olya buli ssente ne bakuddamu ne bakakumma abantu babadde nawe mu bulamu bwonna ebiyimbayimba byo byonna kati ababadde nange banyima akalulu walya ssente zaabwe ne mbagamba ntya wagenze bakulya ne mbagamba ntya tukole ki mulye tebalya ate baalya wabalyamu olugu bwe busiru obwo abalya fana tujja kubeera ngaawo nga twegayira abantu berubaga wabalya oba tebalya abalya mulye abatalya musabe mukasaaliyo mulye olumala Serena togenda kuddamu kusaba nseke enseke okukuba enseke n'enseke kibi mwana wange KAIYZ oli musiru busiru ate ntya era wagenzeke wanyoko n'omulimako kirungi ojja kugenda ng'ogeziwala kuba omukazi yali mugezi ate gwe oli musiru naye gwe nobanga okuba bakulaba ku parliament okiraba kati ate ku parliament babaka banno bwe siigendeko ku parliament ng'ate okimawo ki olinawo business ki mba ngenze kulaba Mpuga lead of opposition ate kayo yagaza ki Mpuga ate ga lead of opposition nga ye wa nupu kati Mpuga yagenda kugenda mu parliament ogenda mu nupu nga si mukwano gwange ali mukwano go by the way abantu yingira nupu Mpuga osobola yingira nupu sikanze mu nupu njagalayo neyo character zange zenjagala
Kato yagala yani. Njagala Hildamani mwagala. Mutabani wo. Kayemba Solo mwagala. Waliwo omusajja gwenjagala wa Nuupu owebugerere mwagala okufa bufi. Tebandeko oyo mulangira mwagala. Bobby Wine naye kenyini simwagala. Anti nyini yo. Sinati simwagala. Conforcing ekivulu kyaba baba omwagala okufa bufi mwagale. Neze simwagala. Zalira abantu benja gateze nna abantu bangi siba munubu. Ani president wo? President wange kimu Museveni. Nze maize serimba limba bino bye. Go walonda. Nze serimba limba bino bye mwerimba. Bye mwerimba mbusimanya muina president mbu atudde wali emagere musimanya ki ate president ali emagere baba musindikira ba police okumukuma ataduka budusi kati what kind of a president sewa kato Bobby Wine ine nyimba kati eziriko toyi oludde mu ati ofulumya katumanyira yaresa kayimba kavundu nnyo kabi nnyo kato tomanyi music tomanyira tekaina chakanyumana mu mboka tubalebe yatulabisa yatulabisiza yagwate nalumanzi yatulabisiza nti byakola bya kisiru kitufu mukaba katonda kuwa mukisa naye ate nga nagagwe nalumansi abantu bagagwe nalumansi labisa atagenda leta nalumansi bembera nalumansi kiba kibi lekera okubera ne futuwa nawulira chenkubuuza yatalina ate liliwa talina tiyatusanga mu parliament natujjayo nakusinga amaanyi nati nafe tumusinga amaanyi kakati temumugamba nti fitina katumwogerako ebigambo bw'anaatuka wajja tuvaako bw'anajja ku shoyo ate alina muganyi kwa we mudidi ye tuwali wa muganyi ajje mu show abeere enlightened alekera okukola ebintu bya in fact eno shege tukola Bobby Wine walize n'osoma n'ofuna okusomesebwa oli principal atula n'aba UN kade oli ebyekisiro aba UN ate buli byennaatula nabo nzije nekubira endulu kato wabeerayo mupi ani gwe wali otuddeko naye w'amaanyi ow'ebunsi bwezebwe natula ne Raila Odinga nga munyumya ki mu lulimi ki kakati ebo bya kisiru bye twali tuzimye byali binene nnyo tosobola bikususa okutegeera bye tunyumya n'abo abasajja Raila Odinga baluto nagenda omwana nali nkola emboozi awo ne banga Kato muleke toddamu muleeta kubanga ye musawuzi tiwali wotta era essabo talita ate nga ndiwaki ndivaako nze ndi munnayuganda omuyindi abayindi tebeerabira bintu byewaabwe abayindi tebeerabira kusamira abayindi tebeerabira tribe yaabwe kati ebintu ebimu ebikwalifying omuganda omutuufu kusamira ngenda zanya party kimuzannyo gwo kubanga kikulu naye nga ogenda kunsasula toyina ogenda kuzanya yasamirira nti wenti lwaki anti omuzannyo bwe kugamba nti waliwo omwasamu ng'ayimba kubanga kati gundi ng'ayimba oluyimba baluyita ngwangwangwa naye nga tolina kye lutegeeza naye nawe era ennyimba zeera si ze ziri awo ez'amaanyi ate ani agambye oziwulire in fact nze kankubuulire KAIYZ bulwenda banga ogenda okuyiwula oluyimba lwange nempulira ngaenyiika enzita neŋŋamba kati ono musiru tategeera tamanyi interpretation tamanyi nnyimba nnungi kati yamanyira bidandali n'amapiano ge wasuubiza togaleetanga kyova olaba ono gundi yali akukubye Eleniski simanya Eleniski ate wali towedde mbuki musiru munno era mwagera ne mukolera abasiru bamwe wali ekamu emakindi simanya kamu abatategeera abatamiva bali abo kansa bekivulu kireme kuba kibi ate ne bekiba kati twafunye eddagula tikiti kumpi ana twakatandika twafunye eddagula tikiti ana kakati awo kiki abo bonna bakamawo bakinikaliza njagala onsasule newe nazanya ka party ki ngenda kunjagala onsasule sijja kusasula amma kanfuna omwana wange wano kale naye nga Kato maama waguze ekipale enenga tate empya Kato bade sigirabanga anti bwe busiru bwolina eyo nga tompya erwa enyo nga tompye kati olaba kati KAIYZ fitina kati engato yange ekuluma mpya kati ate bwe mbwena mu ngato kati KAIYZ okulumwa kumanya olumwa kati oyagala njikwazika enkukole ntya ekigere kyo kinene nnyo kiringanga ekyomuwa mutwe abasigagawo ekigere kyo nga kinene nnyo kinene nnyo ku sayizi yo
size ka size kyako oyambalira mbato eno sex size bagita 7 feet tubatadde yako kato